Sayo twaliwo naye twawulira ebintu ebyakutuukako so twagala okusaasira mu mbeera bwetyo n'abalala abaatuusibwa mu mbeera bwetyo nabo tubasaasirako. Ate njagala kutwala omukisa guno okwebaza Katonda olwabo abagenda okufuna ebirungi olunaku olw'olwaleero nga mwe muli mutabani wa muganda waffe David Frederick Kipaapaali agenda kwanjulwa ekigaawo. So twagala okusanyukirako n'okubaagaliza emikolo emirungi. Sawa yonna tugenda beegattako ate tusaasire ne bannaffe oba oli abo abafunye obuzibu obuteebereka ng'omuli okulwala n'okufiirwa. Twagala okusaasira His Eminence Dr. Sserwadda Joseph olwa okufiirwa taata. Amawulire ago gatutuuseko olunaku lw'eggulo ne twanyuliddwa wamu n'abantu b'enju eyo, era twagala okusigala nga tukyabasaasira nga tusaba Omukama omugenzi amuteeke w'ateekeddwa omuteeka olw'ebirungi byakoledde eggwanga lino, ate n'abaana be yatuzaalira nga Dr. His Eminence Dr. Sserwadda, kubanga n'eno impact oba oli awo singa tiyamuzaala omusajja yalina ebirooto nga bino twali buti tetuli wano ate kubanga tukubaganya ebirowoozo n'abantu abalala okutumanya. Kale bwe ntyo bwe njagala okusaasira abo bonna abafunye ebibi mu wiiki eno n'obuzibu obuteebereka. Bwe bityo bwe bibeera, naye Mukama Katonda yasinga mumwekwase. Bannakimanya kabonera namwe twagala okubabuuzaako ate oba oli awo n'okubasaasirako n'ebizibu ebiteebereka mubiyitemu bulungi. Mukama Katonda abankuumire. Nze Sserwagi Faizo ze Deputy RDC w'Essembabule nga ndi mwana yazaalwa yawa Nakimanya kabonera, era ndi musanyufu ssebo njagala kuyozaayoza abakulembeze b'ekibuga Masaka banange ndi stakeholder abakubye ebirayiro olunaku lw'eggulo. Omwo muli ne kansala wange antwala kansala Nasubuga Rosette ekojjawo Kafeema kubanga bwe bantwala ne kansala Namwozi Aliet be bantwala mu Kimanya kabonera, ate ababiri ne beewangulira ebifo. Kansala Rosette Nasubuga n'agenda ku executive, Kafeema n'agenda ku executive nga sekretary wa Wakisi ne Hajji Rwanda n'abeera wa finance. Kati mubufunze nze nga Kimanya kabonera nafunyeemu, era abantu babadde baga ate meeya biki. Meeya twagala kumwebaza kubanga obwa deputy meeya yabugabye mu Nyendo Mukungwe, naye kati okusinziira ku tteeka obwa deputy meeya ofuna musaala nakuwuliriza biragiro mukama wo gy'akutumye. Naye kakati woofiisi ze yawadde Kimanya kabonera yabawadde kati bwe tuba mu gavumenti ewakati minisita balamba buli omu ojja kusaba kati Rosette bwe bamugase mu social service ayina health, education, community, ebyo byonna byonna trade, industry, ebyo byonna byonna bigweyo kati n'owa Wakisi n'owa finance. So Kimanya kabonera twafunyeemu nnyo owekitiibwa meeya Florence Namayanja, twagala mwebaza olw'okutunuulira Kimanya kabonera n'alatunuulira byabufuzi kubanga ekibiina ky'NRM ekibiina ky'NRM yakiwadde ebifo 2 ku executive ate n'abalansinga kubanga bwe tunuulira kojjawange Kafeema musajja mukatoliki, bwe tunuulira Nasubuga Rosette mukristaayo, bwe tunuulira Jimiwanda musajja muisiraamu. Kale ndowooza abakulu abo be bawadde ebifo banalimu obulemu okukolera abantu naye ng'okwekwasa okwekwasa tukulu. Yes, twafunye ne Deputy Speaker Jessica Sserwadda ate mu born again olaba nti babasinze bulungi. So kakati buli ddiini ku luno teyina kigenda kwekwasa, buli muntu bamutunuddemu. Someya twagala kwebaza olw'okuloota obulungi okulaba nti ekibuga kyaffe kino kitambula bulungi. Zisifuddeyo mu kibiina gyali, naye kati essaawa eno tukkiriza nti emmeeya w'ekibuga Masaka ate yeeyolesezza obukugu n'atutunuulira ebibiina ffenna n'atugatta wamu.
bwento bwenkubira omulanga mu abali ku radio wana batuwuliriza nti muyina okukkiriza President Yoweri Kaguta Museveni ye yawangula kati waba ye yawangula ye amanyi butya bwagenda okutemata bwe muli abamawo nga bali mu gavumenti bamongi kyekyo ne meya namanje kye yakoze abantu bateeka okumanya nti Uganda ya buli omu tejja kubeerako ludda luki lumu ate n'abo atukola nabo eyo mu nkukutu be mutamanyi naye nga bwe bali tutambula nabo era ebintu bafune yes kale mwebale nnyo mwebale Omaliya kutumidde Florence Omaliya Omaliya njagala kumwebaza naye olw'okuba nti atubeererawo tuba tutaliiwo najja wano n'ayogera era ndowooza Mukama Katonda akimubalire niko jja wange kiretanya kutumidde kiruta isuke ewa Kalungu akutumidde kwali awo kwali akulidde salamu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ampuliriza uli ku Impact FM twogere okuviira ddala ennaku z'omwezi 15 omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni lwe yalayira ekkololo 12 beni n'ekiwandiiko ekyafulumizibwa ku kitebe kya PLU ndowooza z'ensonga bbiri z'ogezaako okunnyonnyola naye n'ogamba nti mu kulayira waliwo ebigambo pulezidenti bye yasimbako essira naddala nga ekyobulyake n'obukenuzi n'obuteebaka oba okubongoota ekigambo ekyo okwebaka oba obuteebaka no sleep and corruption kubanga bintu bya focusingako ennyo ne Ssaabasajja Kabaka yakyogerako n'agamba nti teri kubongoota so obuteebaka kitegeeza butabongoota obutabongoota kwe kubeeraawo ng'omuntu tusumagidde nga olina okulowooza kiddako kozi omuntu eyeebase tasobola kulowooza kiddako kubanga oba tumanyi biri kuki ku nsi President kyagezaako lwakuba nti abantu bakivunula bubi mbadde nzija era mbadde nabwe mpulira ku radio emu nga naye bwatu bwakivunula ate President yawa abantu otulo ate kakati abantu tebakyebaka ate bino trade order n'ebirala so President kyagezaako okunnyonnyola omanyi Franka ensi ezikulaakulanye awakale ensi ezitusingako kati ekintu kye bayita trade order zakiteekesa dda mu nkola naye tekitegeeza nti ate kigaana abantu okukola emirimu oba nfuna naye ekigambo obuteebaka President yabadde asinga kigamba fe abakozi ba gavumenti oba okiwuliriza ng'agamba nti lwaki olabira ddala nga waliwo ekintu ekikolebwa nga tikiri mu mateeka then n'ozibiriza eriiso lwaki oba ozibiriza eriiso ng'ate olaba nti kino ekikolebwa tikiri mu mateeka so n'agamba nti kino ekisanja tuteekwa okulaba nti buli kintu ekiteekeddwa okukolebwa kikolebwa ate mu mateeka okugeza sente za PDM bwe ziba zijja eyo lwaki omuntu bamusalako emitwalo 10 oba lwaki bamusalako emitwalo 5 kakati ekyali mu kutegeeza bagimusalako batya nga RDC mu district mwoli Kaawo mwoli Diso mwoli Giso mwoli ng'ate mwenna musasula emisolo gya gavumenti ng'ekibasasuza kulondoola nteekateeka eyo so President ekyo yabadde agezaako okunnyonnyola nti teri kwebaka era ffe tukitegeera bulungi lwaki kontrakita akola oluguudo nga bamugambye ogenda kukola kilomita 10 n'akolako 9 nga mwoli mu district oba okiraba so kati kyeyadde agezaako tutegeeza era twagala kwashuwalinga bannayuganda nti ekyo tugenda kituukiriza ffe nga abakolera ku biragiro bya mukama waffe kozi ekigambo kya President kiba kiragiro kasita ayogera bw'ati aba alagidde era libeera tteeka kati obulyake nabwo bwakutunuulirwa nnyo kubanga abadde ajja abyogera ate CDF w'eggwanga naye akifokasinzeeko nnyo tetugenda kukkiriza bulyake nabukenusi Franka bw'obanga oli ku Impact 1 ng'ofuna emiliyoni ya sente ng'omusaala twetaaga okubala ne tukutegeera
tufune miliyoni emu naye bwe tubala byokozesa ewaka ate bisukka mu miliyoni ate tukulaba nga olina byokola ebirala development sezenjawulo kitutaka okukunoonyerezaako kitegeeza nti bw'obanga ku musaala gwo toli mu kwongerako buli muntu ajja mu studio n'omugamba nti bw'onajja program ojja kumpaayo emitwalo 2 kati obeera n'abantu 3 oba olina emitwalo 6 then kitegeeza awo bakurapti naawe kati ekyo kitugenda okutunuulira feza oli civil servant ofuna sente bweziti of course nsobola okufuna omusaala gwange gumanyikiddwa naye nfuna ensako embeezaawo okukola emirimu gyange omubeera amafuta airtime n'ebirala biki ebyo bibeerawo ensako ye ebeerawo naye basobola ogigata because osobola okumbala nogaa nti oyafuna emiliyoni emu emitwalo 2 bw'ojjako omusolo n'asigaza 9 naye bino byakola sente ddala azijjawa kati kumbe tomanyi ensako ndala gyenfuna naye yo gavumenti egimanyi katwetaaga okumanya tifaizo nga akola ebintu nga tebijja mu musaala gwafuna then yalibanga abantu abajja mu ofiisi okuyambibwako abeerayo n'ekintu kyabakola ki abatikkula kyabajjako kubanga sente zenfuna gyazifunamu eyitiridde so ebyo ebintu pulezidenti byafokasinzeeko era mbadde mpulira muganda wange Busuulwa nga aŋŋamba nti nteekwa okwogerako oba okunnyonnyola nze sobola kunnyonnyola ku byakukwatibwa kwa mubaka wa Masaka kubanga nze sikolera wano naye wano waliwo abakolerawo era nkakasa nti RCC waawo ajja kutegeeza bajja kutuuza olukiiko lwabwe lw'ebyokwerinda era bajja kutegeeza eggwanga naddala nga omwogezi kubanga nze mbiraba ku TikTok mbiraba ku social media omwogezi w'amagye we babaga nti amagye ge gamukutte ajja kuvaayo ayogere then n'omwogezi wa poliisi webanga poliisi eyamukutte era ajja kuvaayo ayogere so kakati ebyo nze sisobola kubinnyonnyola nnyo kyekyamukwasiza producing we ebyo si byange naye nga kyenjagala okutegeeza bannayuganda nti omuntu yenna asobola okukwatibwa okuggyako pulezidenti w'eggwanga kubanga ssemateeka waffe amukugira oba munfuna ssemateeka w'eggwanga ye amukugira obutakwatibwa era obutavunaanibwa ng'ali muki mu ntebe kakati abasigadde ffenna ssemateeka atulagira bw'oba olina omusango oteekwa okukwatibwa n'onnyonnyola kakati n'abantu abakyagamba ate kino ku bantu abakwatibwa etteeka ligamba essaawa 48 okubanga bakuleese oba oluusi ku mbuga z'amateeka biki naye waliyo nekye ffe nga security kyetuyita those preventive arrest kati eyo oluusi tusobola okukwatira ebyo by'essaawa 48 tuba nga tubituukiriza because tulina oluusi byetwagala okukola ki okunoonyereza nga si byangu kati nze nga bwe mbadde nkunyonnyola mu bulyake n'obukenuzi oluusi nyinza okuba nina sente zenfuna okuva e Bulaaya mu ssaawa 48 ekyo gwe okyogera neŋŋamba tuli mu nsi ki kubanga omuntu okubanga anti olina okugamba nti pulezidenti aba mbagana okuteekako nti pulezidenti omulonde ow'abantu kibateekako but of course oyinza okikola naye n'otuuka mu maaso ne bakugirayo obutambi obwo nogaa ti bintu bannabyogera ddi ne bakuvuna ne bagamba nti wagamba pulezidenti omulonde nga which means owakanya ki kakati omuntu n'ogenda obeeraawo n'obonaabona famire n'ebonaabona ne batandika okugamba abaana mubate mubasibye biki naye nga yeyeesiba kubanga bw'otunula mu tteeka ng'etteeka limukola ki limukwata wansi eyo gimbadde mu ssomero wansi awo nalaba kasanzeyo mulenzi muto ng'alinga muganda we yali ku kamera yafuna omukisa ogwogerako naye kubanga twali wansi eyo mu ssomero nga omanyi bwe twatuukayo abantu bannetenenya abayizi bannange abo okumuula ensonga zaabwe nti ate
essubi lyawe lyonna liri mu nze nange kati tunulira akalenzi nkabuuza gwate kiki ina emyaka emeka nti kati naweza emyaka 19 nti ate kibakyuli wano nti twali tukabanja nakaki titwali mukugika mu kampala eyo natuga tukkiriza emisango bajja kusulima mazima akalenzi bwe kali awasi musomerawo nasuwa ekiro ekimu nze I think it was mbadde mukimanyi nze nganzi nina abaana ndowooza lisiti ewera abaana nga 6 benajjaawo mukomera nga tetewalinawo opposition n'omu ajjeeyo n'oku nawe ko olunyiri lwe waliwo waliwo ndowooza benayambako balinganga ndowooza 12 bwebekulu lwennyini obanga walimu bali baawo mu kidda kitwe something kidda bebakwata mu kikwekwetu yes naye ngira bonna babatwaliramu ebyo but I think kyenjagala okugamba nti nesi bamanyi naye obukosi waliwo abakulembeze abantuukirira ne banyinyonnyola tugenda okulaba background z'abaana ng'oluusi bamisiriidingibwa bangi ku lunaku awo wonna abaana be bayoola eyo yonna ekimanya nawa naye lwaki era abamu nabagamba ne mbabuuza kati ofaaki wano waliwo muganda wange omba mwita Robert yakuba amasasi mu biseera by'emipiira gy'amasaza omuzikira omukimanyi yali wamukimanyi ne bamuzikira akaayi abakulembeze abaliwo ebiseera ebyo bali babagamba nti bekalakaasi mu kuziika naliwo mwe bannamawulire mubeera ne audio ne bagamba nga bagenda okuyamba ne famire na biki amazima gateeka okuvaayo awo babyogerera bwe bakoma ku kazindaalo abaana ba Robert basatu byogera ndi kumpewo nze nabatwala mu bitongole bye nabatwalamu basoma n'omukati ali mu senior 1 ali awo kyabakuza oba okiraba naye ng'abantu bano baba misleadinga talina amanyi baana basuze batya balidde batya bali batya kati for example ono omwana Kawuma Franka ne bugenda awo Kasanje Revere ojja kusanga nga mu butuufu tewakyaliyo omuntu amanyi nti ddala Franka yali mulwanyi oba okiraba kati abantu abateeka okubimanya naye ng'ate abantu abali awo bafuna sente zaffe za iPod wajibanabalabye bakaya nti kakati mumanyi yadde omusango guli mu kooti muteeke wano tusobole okufuna akasente kana ka iPod ebyo tunaabiraba ekkomera lisigale nga kalu tugenda kutandika bupya mu gavumenti ebeddako anti kizibu kati gwe enaakusanga oli mu kkomera oba olina kugumiikiriza eno eriko n'ogigoberera n'ebyo byeyagala nga bw'olinda ebyo gy'okolaki gy'oyagala ekusange ng'oli mulamu nga wooli kakati bana batuuse bajjagama gundi ono waffe because nze nina omukazi olwaliro mbadde ndaba omubaka wa Butambala Lydia Mirembe ng'ali mu kwebaza omwana wa MS Media bwagiyise ng'amuwaako testimony timono yatandika okumpostinga nga simanyi naye nagenda omunoonyerezaako nga maama we yali kampeyina wange mu kalulu kali yusi naye nga talina kyeyansaba bwe musanga zetulinawo zetukolaki zetulya waliwo ebintu byakola ng'obiraba nze Franka abantu balowooza nti ndi musiru bwe balowooza naye ng'oba oli awo ndowooza nti siri mugezi nnyo era ndi musirusiru kubanga abantu balowooza naye siri musiru owuliriza nze nkoledde Essembabule mu disitulikiti enzibu ennyo nkoleddeyo emyaka kati 3 n'emyezi 4 on record ku ofiisi waffe teri yali akikoze nembeera yali ne mu periodi eyakalulu yusi embeera mu periodi eyakalulu mu ntale ez'amaanyi nga nakulidde Essembabule wamanyonnyola abantu mwenamwena muyinza n'okugamba nti oyo alimba tasobola kubanga abadde ebbanga eryo lyonna naye nze omubaka ow'amawogola Kawunti nejjo bwe yabadde asibula abalonzi nze bwe yakoze eki bwe yamaliddeko ekisiibulo
owuliriza naye tekitegeeza nti siina TikTok account ate kitegeeza nti siina babloga ate kitegeeza nti sisobola kuteekawo babloga nsobola naye kati nze ebyo ebintu ebimu osooka n'otunula n'ogaaga kati bwe naabiddamu sitaddeewo omukululu abalala nabo batandika okudda okwo nga bagamba naye kampite wano so ebintu ebimu tuteeka okusirikako ekyo njagala kikubuulira ebitusinga otwetera ebizibu kabaka mwakaffe olulimi njagala tutandikira musawo yaffe eyokusatu kabaka mwakaffe olulimi ebigambo ebyo taddewo layini kabaka mwakaffe olulimi awo tugere tutandikira musawo yaffe kyenyiza okugamba abantu nti ebimu ku byamusuula lwali lulimi nakamwake kubanga yeyogeranga nnyo mwamulabanga ku marediyo ku TikTok omuntu abuusa nati ng'okwogera ate ebitagasa nga ate just byakusiiga nziro kati nga omuntu watuka ku ground alaba kirala kuba omukompe yalinga ne Days omanyi olunaku lumu alinga mbagamba abantu nebagamba nti Days ono alina sikweya mayiro y'ettaka kyokka sikweya mayiro yonna nga nkole eriko emmwanyi eriko ente eriko olusuku eriko essomero bwegamba omuntu bw'atyo yeyalibadde omukulembeze kozi bwomutunuulira nti ne mu palamenti bwagenda tituganya jagenda afuneko okweyagala kumumubaka wa palamenti alinyeko ku nnyonyi agende ne famire ya shoppingire naye era agaye byayingiza ebivaamu ssente ze zisinga ate omubaka wa palamenti ze yalifunye so abakulembeze endowooza nakyo baali kitunuulidde ng'ensonga naye ng'ate gwe bayina gavumenti agivuma emisana n'avuma mu ttuntu n'avuma ekiro n'addamu n'agikeererako kakati ate nga bwe nabategeezezza nti ebintu byonna ebikolebwa biri mu manifesito y'ekibiina ky'NRM kati ate b'olina okuggyako ebintu bookeera okuvuma nga bwe bagenda enkya nga bwe batakyaliwo nga bwe batakyali ku mulamwa fe weetuli vulanga nze ndi mu gavumenti ya taata ya jjajja mwami naye n'omwana bw'anaabazze nga Fred bw'agambye nti ye next president nzira nayo nja gibeeramu kuba tetuli bagenda kati ekyo abantu bateeka okukimanya zisimanyi naye ne bw'anaaba ng'agenze kati bw'anaagenda ab'ekalangala tebazaala baana tebalina baana baayo tewali batuuze baayo namugate anjugizizza bwe twali ne mukwano gwange akedde nakugula ambasada ali Duma bwe yali ava Mukoto East eno ogenda Mukoto South yageraganya ku musambi bamuta Drogba yava mu Chelsea n'agenda eri mu Shanghai Shenhua timu eri mu China bezi nane siri nyo babemizanyo bano bakana babugembe bagimanyiriza Shanghai Shenhua Mchaba ndi musambi bulongi yavene mu Chelsea edidi Drogba tebere omanyi Frank ajagala tubeera ate abantu kwegamba ababugumyeko omanyi amateeka agafuga ebyemipiira sige gafuga ate eggwanga mu football act zaabwe ezo ze balina bana abawagizi b'emipiira zo zirimu ebya transfer kati ate obukulembeze tebuli mu transfer tebajja kujjeero bakutwaliri ekyo oba okoze kikyamu kuwuddisa bantu naye ebyo ebyemizannyo omuntu ava mu ttiimu eno n'agenda mu mudala katugeragera mu byamasazo ojja kusanga omuntu ava ekyaggwe nga mweyasambira nga azze buddu kakati abantu b'ekalangala nabo balina okutegeera nti tulina abaana abafeeza abo ate gye wena kigere nokitegeera ate ne gwe baali balondera naye sijazaawo kubanga olaba bamuziise ebizinga bibeera n'abantu baabyo waliyo olukalu kubanga twazimbayo ne district headquart waliyo olukalu waliwo ebitundu ebiriko nga lukalu ati kati naye walawo gy'otuuka nga wakalu kuba abantu babeera mu mazzi kati abo abantu gye bazaalibwa bajje Katumba Wamala balinayo obutuuze abantu bangi bayita eddajje Katumba Wamala kakati nagenda kola yiwe nze mbadde nkugamba nti abantu tulina okumanya we tulina okukoma tulina okumanya obudde bwe tulina okwogereramu nebye tulina okwogera nawo bwe tubyogerera
kakati omubaka waffe we Mawogola ye yabeeranga ali ku radio ate nga gyayogerera abantu be Mawogola bw'atuukayo ate talina byabagamba byagenda kukola. Ekyo ne kimuleetera nze nkozeyo emyaka 3 nze nkozeyo emyaka 3 n'emyezi 4 nze njagala nkubuuze olunaku lwe ne bujjayo kati n'oŋŋamba neetera visitors book yo nga nange sinabagendayo temuli mu linnya lya mubaka nti yakyaddeko KRDC ate RDC kati abamu bagendera ddala era ne bajja oluusi nakubya n'essimu kubanga RDC yalondola enteekateeka za gavumenti zonna kazibe NGOs nga zirebe zigenda okukola mu kitundu byonna birina okukola ki okuyita mu ofisi ya RDC. Kakati gubobanga ddala oyagala kukolera abantu kiki ekikwawula n'ono akulira ebyokwerinda mu district akulira programu za gavumenti zonna mu district ate ng'ogamba wajja kuweereza abantu ebyo byabanyiiza okiwuliriza abantu batwa banyonyola bunyonyozi ne tubabuulira nti kakati mutega okulonda omuntu agenda okukolagana obutereevu ne gavumenti kubanga gavumenti yo olina kunuunako nnuuni ebyo fulanga njagala mu bitegeero era tubibaga byatuukibwako mu kwogera eddwaliro yagamba yali aguze ettaka mu bazimbeko eddwaliro owuliriza nti gavumenti etalizimbako ngo ettaka n'alyeddiza simayiiko bannya owuliriza ate n'ezo ssente kati nno kankubuulire yakola fundraising n'ayita babaka banne ne bakulekitinga emiliyoni ndowooza ziringanga mu 100 ne bagula yiika 10 ez'ettaka ate n'awako district yiika 4 kakati yiika 4 ye bw'agamba mbu yagiwako yiika 4 kati ate nawulidde we yabadde amaliriza n'agamba mbu ate kakati nziggyeko district yiika zaffe 4 tulabe bye tujja okukoleramu oba vocational school because bw'azimba vocational school ebeera personal ebayiye naye yali mubaka wa parliament nga gavumenti ereese policy eya upgrading ereese centers 2 kakati nga Mateete ereese center 2 oba 3 balina gya upgrading ne bagiteeka ku ereese center 4 owuliriza nkuwulira kati ate ye ng'ayagala sente ezize za upgrading zigende ku new construction eya ereese center 4 bagiteeke walala naye ng'ate yo gavumenti egamba nti twagala kusuumuusa ekyo ekiriwo neka information afande kango ka information manyi sewo nasoma kama mateeka emyaka 2 n'obwayo andi ndagomba sente benabalo okulaba gyeziri nenga mbonaabonera ki kakati ekiriwo olabona mu gati yaba wattaka kubanga tosobola kuwa muntu ate n'omuggyako bw'oba ogabye ettaka okola documentation n'ojja mu mikono gyo n'owayo njako ekyokulabirako erukoma nsimbi Honorable Susan Namaganda yaleka atuwadde ettaka ekyamagoma ekuzimbako eddwaliro weeriri era liri mannya gaki ga district kati bw'obanga osobola okugamba nti nawo omuntu ate after ne mujja kukitegeeza oba tebamuwa because okuwa omuntu omuwa ne documentation ekakasa nti ekintu oba okimuwa kitegeeza yali awuddisa bannasemba buli kati ekituufu kiri nti ettaka tyalijjeeko ku bannasemba buli ebyo yabadde anyumyamu mboozi kubanga yagambye abalonzi be mbu ate mulabawo bano nga basaalimbirawo tugenda bakwata biki bwe yali akola ettaka eryo ng'aliwaayo yakola kye bayita transfer kati bw'agikola n'agiteeka mu mannya ga Sembabule district local government kati ye kyatamanyi nti kati eyo yafuuka asset ya district yo egy'okutuula erabe kiki erikolerawo oba okiraba kati oba olaba yali mubaka naye ndowooza nga wakibuggwe anti lwe ndowooza kubanga kati gweobeera omubaka ng'ekyo tokimanyi ate n'ojja n'owuddiisa abantu nti ate omusangawo abantu nga bayitawo mubakwata ebya trespass anti wuliriza bw'ogamba kankikozese nti ayika yali wakibuggwe ate katize kankubulye Frank bw'abanga nga kati omanyi kyenjagala okubuulira naga kati era akiddamu wano Honorable Namuga takyali mubaka wa parliament kati mutuuze owa Sembabule senior citizen kati kye tuyinza okumuyita kubanga yabadde mukulembeze owuliriza naye era bwaddamu kati okkuba enkuŋŋaana ezitali mu mateeka tujja mukwata
Lutuba tusobola mukwata mbaka wa parliament alina okukola oversight. Alina okukola monitoring. Naye kati ebyo byanaddamu okubeza enkiiko ezitali mu mateeka ati okuwati wavunaanibwe nga muli batitiize. No, anti twagala ku-inciting abantu because ali mu kukola ali mu ku-inciting abantu. Message ye erikiwa awaayo mukyala Namugga. Kati gwe bw'ogamba omuntu nti nno bw'otuuka ku ttaka eryali eby'okuzimbwako eddwaliro nti bw'olabako omukozi wa gavumenti ng'ayitako asaalimba mumukubirewo oba tole muku-inciting abantu. End of the day omuntu oyo bw'anaakikola nga ye agendera ku kyo yali omubaka kye yamugamba ajja kukwatibwa avunaanibwe. Kati bw'anaavunaanibwa tebajja kuvunaana eyali omubaka, bajja kuvunaana gwe bakigambye n'okikola. So